Pastor Tom Mugira y'omu ku basumba abavuddeyo ku nsonga z'omukyalo oyo eyasse abaana bataano. Omukyalo ono yafumise abaana be naye kyategerekeseko nti babiri be baafudde. Tukyali awo abalala bali mu mbeera mbi. Omukyalo ono naye yakitukoze bannange baana bataano ate nga nno babe sigamba mbu ba step mother sigamba mbu baana yabadoptinga biki baana babe wabula ndowooza wabaddewo awo obutakkaanya makati g'omwami n'omukyala. Ensonga zino ez'obutabanguko mu maka tulina ozitwalira ddala ng'ekintu ekiri serious because omuntu watuukira okudda ku mwana we gwe yeesindikira n'amukola ekintu ng'ekyo it means yabadde abigumiikiriza oba kyabadde kinene. Oli omwami wasalaasala abaana ku masomero twali tugamba oba alina bintu bye bimwambadde oba yabadde ki oba babadde bamuguze biki bingi ebyayogerwa. At least twagamba nti balabika mugwi wa ddalu batono yabadde mama mulungi abaana babe. So twesabire ensi wawetuuse kati ennaku zino ekintu ekyokutta abantu tebakyakitiira ddala. Tusabira amaka tusabira abantu baffe tusabira ensi yaffe okutwaliza wamu otherwise si byangu. So twalabako Pastor Kisitu nga ayogerako ku nsonga eno ndowooza 2 days to 3 days back Pastor Kisitu naye yavuddeyo bambi n'agyogerako era n'olunaku lwaleero ngenda kuwa Pastor Tom obubaka buno bwabaddewo 2 days back era nga naye abuulira n'ayogera ku nsonga eno n'agamba omukyalo ono busungu bwe bwamufuze teri kirala kubanga yakozesezza obusungu amaze okuyomba n'omwami we boba balwana whatever happened tewali amanyi naye kyonna ekyali mu makati gaabwe kati n'agatta obusungu n'agamba nti okulumya omwami naye alina kuddira abaana. It was too much era nga Katonda atusaasire kale kansooke nkwe Pastor Tom Mugira owulire bulungi ng'ayogera ku mukyalo ono era n'abakuttira bambi okukakanya obusungu mwesabire kasi obusungu bukubeera mubeera na buli muze mubi obusungu bukwata n'otu omuntu obusungu mala kukwata newekwatirira abantu kitandikira ku busungu okuvuma kitandikira ku kwegamba obusungu kasi tobeera nabo buli mpisa mbi obeera nayo. Mbasiibudde it's life in Christ Katonda banjagalire mubeere bulungi. Funa endowooza y'obusungu akutte kuwulya okufa essaawa yonna ayinza okulwana. Olabye ku mawulire omukazi yafumisa abaana be bonna abaana bataano n'abasalaasala kubanga omusajja amutabudde. Haleluya. Naye ffe batuyita gumite. Kotutabangule kotuvume kubanga oli omusajja amutabudde afunye omukazi ebweru ate atandise okukola ki atandise omuvumaavuma atandise okukola ki ono obusungu n'afuna obusungu nga bamaze okulwana obusungu n'abumalira ku baana obubi ne buvaamu obubi. Amiina. Obubi ne butta obulungi obubadde bwera abaana bebadde balungi baki bonna bonna nabyo akaana akawola kalungi nnyo bambi emyaka 13 naye kafumisa konna. Lwaki nti yafunye endowooza eno nevaamu ekibi awo wega nti endowooza ey'omubiri ereeta okufa ng'amaze sijja kufa kati ngenda kweyambula endowooza eya sitaani. Mukubire mu ngalo Yesu waffe. Yogera wansi. Kubanga okulowooza kw'omubiri kwe kufa naye okulowooza kw'omwoyo bwe bulamu n'emirembe. Okulowooza kw'omwoyo bwe bulamu n'emirembe. Tosobola kuba na mirembe ng'olina endowooza y'omubiri ng'olina obusungu toba na mirembe ng'olina ennaku toba na mirembe. Amiina. Ng'olina ebirowoozo by'omubiri toba na mirembe ate ogenda kufa naye endowooza ey'omwoyo ojja kuba n'emirembe ate ogenda kuwangaala. Boola baffe tuli ku nyongeza ya myaka nze ekimpangaziza si ssente si kulya bulungi si motoka si kiki it is the mind. Haleluya. Endowooza era bannange benakyekalangana bwetwala wananga mu mabaala betwakolanga ki bateekayo dda endowooza yabatta. Basiraza endowooza ya nesana ku myaka gyabwe abalala bakubiranga mu bbaala amasasi abalala baywa omwenge ne bayaka ku mwenge ne bafuna accident bayingira loole. Haleluya. Abalala bafa siriimu. Mukama yeebazwe. Kati nze ndi gumite. Haleluya.
Kaakati endowooza tajja kulowangaza yokka naye ate yendowooza egenda okuyamba okukyusa abantu. Njagala kutegeeza olwaleero otuuke ku ddaala okukyusa ku muntu yenna owuwo oba mwami wo, mwana wo, muganda wo, waki. Njagala olufuna endowooza egenda okukyusa abantu abo. Mukama yeebazibwe. Kwegamba obanga omusiru, you become like a fool. Obanga omusiru ofuna endowooza ya Katonda mu nsi, obanga omusiru naye wa Katonda ng'oli mugezi. Haleluya. Kira wansi. Olw'omusanvu, kubanga okulowooza kw'omubiri bwe bulabe eri Katonda. Okulowooza kw'omubiri is the enmity to God. Katonda akyayira ddala endowooza eyo akudduka n'osigala wekka. Kati oyinza okuba ng'oli mwegayirizi naye ng'oli wekka, biweegayire tebirina kye bikyukamu, kubanga gwe tolina maanyi gasobola kukyusa mbeera, tolina maanyi gasobola kukyusa muntu. Omuntu alimu omuzimu, omuzimu gukusinga amaanyi. Haleluya. Gw'oli muntu yalimu ekisukka maanyi ag'obuntu, ye sitaani amulimu. Weetaaga ofuna endowooza eno egenda okukyusa, ye gwe bayita accepted intercessor, omwegayirizi akkirizibwa gw'ogenda okufuuka olwaleero. Yongera engalo ez'amaanyi Mukama Katonda waffe. Kati njagala nkulaga endowooza eno bw'ereeta okufa. Kakuwa example. Genda mu Yokaana essula 12, John 12 olulira okusatu. Yokaana essula 12 olunyiriri olwokusatu. John chapter 12 verse 3. Awo Maliyamu n'addira latiri ey'amafuta ag'omugavu ag'omuwendo omungi ennyo n'agisiiga ku bigere bya Yesu. Yesu yali akyadde bakyala bano, omukyala ono Maliyamu, bamuse Maliyamu, n'akwata ecupa y'akawoowo n'amusiiga ku bigere, n'amwanointinga ku bigere. Atyo n'attaanya ebigere bye n'enviiri ze. Ennyumba n'ejjula akaloosa ak'amafuta. Naye Yuda Isukaliyoti, omu ku bayigirizwa be, agenda okumulyamu olukwe, n'agamba nti kiki ekirobedde okutunda amafuta gano okugaggyamu eddinaali 300 okugabira abaavu. Kale yayogera bw'atyo si lwa kujjukira baavu, naye kubanga yali mubbi. Yali muki? Mubbi. Mubbi. Ng'akola atya? Ye yayambaliranga ensawo n'atwalanga. Yayambalanga ensawo, yali trezalanga, yakwata ensawo ya Yesu n'atwalanga bye baateekanga. Ng'asoola Yesu. Naye omusajja ono tatya Katonda. Yamala ne Yesu emyaka 3 naye ng'amusoola, naye Yesu ng'asirikange. Haleluya. Yesu ng'asirika naye ng'alimanyiriga iri musoola buli kaseera. Amiina. Kaakati ekyo ne kibeera olubuto. Sitaani n'aga nti otyo ono ali mikono gyange, kamuteekemu endowooza yange. Olaba buli obeera mu ssaako ya sitaani ng'akuteeka, asobola okuteekamu ekirowoozo kyonna. Abantu abo bonna bolaba mu nsi, abali mu nsi bali mikono gya mulabe sitaani. Kyobola nagga teweegombanga abantu bansi. Essaawa yonna omuntu we sitaani amuteekamu ekirowoozo ne yeetuga. Amiina. Abaana abawala ogenda n'ogamba otya, bannange nafunye omulenzi wa ddiini gundi naye engeri ze zonna era alinga mulokole. Omuntu ali mu ssaako ya sitaani ssaawa yonna asobola omuteekamu ekirowoozo ekimukozesa ebisobo. Aleluya. Kaakati ono omusajja wadde yagobereranga Yesu, kasuubire nti yali mulokole, naye ye mulokole asoola abantu ng'ate asoola Mukama we Yesu. Haleluya. Zoba yirayira buwala bwange nga bukyali musiini awo nga bundaluseeko. Bukwata n'ebintu ebyo essimu awuliza ye tezinnajja nga buli babuwandikidde obubaluwa oba obwenzi ne busabula embooko. Naye nendoota ekirooto nga ki? Ekirooto nga eddoboozi liŋŋamba nti toobu ne bwona okubaaba abaana paka ojja kubatta naye tojja bajjamu bwenzi. Amiina. Eddoboozi liŋŋamba abaana abo tandika okubaagala naye ng'olaba emiyaayu gy'oyagala.
abasomesa nga bampita baabano batolose ku ssomero baabano bakoze batya kulaba butandikira okubaagala tolabawo. Haleluya. Kati nagamba Mukama Katonda mpe ekisa njagala abaana bano. Kisa kya Katonda kibatusuubiza wali. Nekusaba ekisa ekyo Mwana Katonda akipa nenkwata omwana omu nemwagala nnyo. Ne buli nga mwagadde nemutwala nemugamba jangu. Najja kutwala omwana n'agenda najja nga akankana manyi ngenda musabula. Nekwata omwana nemutwala ki? Nemutwala mu ka restaurant. Netulya ebintu. Omwana nga atudde tajjega yenna akankana. Amayo bagenda mukuba bagenda mukola ki? Nendeeta ice cream. Take away. Pizzas. Haleluya. Netula bulungi nemugamba tutandika okulya. Nalya naye nga si yalya tebigenda. Naga nti waba wanamala okulya oba nemukubira mu hoteri. Nekwata bulungi nenjogera naye omanyi love motivates omuntu kweyogera naye ng'olina okwagala kumuvuga okukyuka. Amiira. Nemugamba mwana wange bino byonna byakola ffenna twabiyitamu ye mukola bino twabiyitamu naye bikuyigiza mu kufa. Ojja kufiira bwereere, ojja kwejjusa ng'okuze. Ndeetandika omubuulira nagenda okulaba omwana ng'afukamira wansi ng'agamba dadi nsonyiwa nange simanyi kinkozesa bintu bino nsonyiwa. Haleluya. Omwana n'afukamira wansi n'agamba dadi kulaba osabira abantu abalala nange nsabira nange simanyi bindiko. Omwana nembulira nga ninye mu bbwa. Nekwata omwana nemusabira n'emmere tetwagirya gye twaleeta. Nagamba tuddeyo neeka bino byendya tebigasa tuddeyo tubulire ne muganda wange. Abaana ne bakyuka. Kati basumba. Ekibi tekikyusa kibi, ekirungi kyekijjawo ekibi. Haleluya. Lwekyo njagala mukwano gwange obwegerizi nti endowooza eno gy'ogenda ofuna egenda kuteekako omukono gwa Mukama Katonda gukozesa ebirungi ebigenda okukyusa abantu bonna. Amiina. Endowooza ey'okutaano gye bayita endowooza eyaguma hardened mind. Ng'oli yaguma kakongoliro. Gamba ng'omusajja weewange. Nabagamba waliwo abasajja bamirundi ebiri. Waliwo abasajja emipaapaali omutema embazzi emu n'agwa wansi. Ne wabaawo omusajja muvule ng'omutemerako myaka 2. Kyalo obuyagamba musumba nga atemye naye sirina omusajja talina kyakyukako nga weegayirira talina kyakyukako tokoowa ne weegayirira enkeera n'akomawo ng'atamidde n'akomawo ng'akoze biki gwe tema. Haleluya. Nga bw'olaba omuti omuvule omugumu naye buli wootema embazzi tewakola ki? Tewaddawo. Era buli kaseera tewaddawo. Luliba n'otuuka wakati omuti ne gutandika okwenyeenya gutandisa okwenyeenya. Eri akomawo essaawa emeka? Eri akomawo essaawa 9 ng'atandise kukomawo essaawa 4. N'oyongera n'otema ne gwenyeenya ne gwesulika n'atandika okukomawo essaawa 1. Amiina. Eyali asulayo ogenda okulaba ne gwewunzika gwagala kugwa. Yali asula mu ddiiro ng'atandise okusula ku buliri ku ngulu teyeebika. Amiina. Luliba lumu ne gwakuba ennumu y'ekigo wansi n'ayingira bulangiti. Kaakati eno kye bayita hardened mind. Zino zonna endowooza osobola ozikyusa ng'ofunye endowooza ya Mukama Katonda. Olina omwana we yagumira mu bwenzi, okubye okoze otya oyogedde yaguma talina kyakyukako. Gwe kasita ofuna endowooza ya Katonda naye endowooza yo tesobola bino. Amiina. Omuntu nga yaguba omubanjiza talina kyakyukako akuvuma buvumi. Endowooza ya Katonda emusobola.
gwe tolina kyomusobola kwoyombeeko okole ki tomusobola naye tulina endowooza egenda okusobola ebintu bino byonna olwaleero noogenda kiraba. Amina. Namba 6